nabbi ya promoting eddiini olw'embeera gye yalimu. Yeeyo promotion abazadde abantu ab'edda gye baakolanga ku ddiini nga babeegomba ku kyalo. Abantu neesiramuka ku lw'omuntu gundi naye nga bambi talina byabasomesa. Wabula omusajja alina empisa. Era n'abantu abaasooka okujja muno beegombwako ki? Mpisa. Kati gwe ekibuuzo kiri. Tunuulira ffe kati omulembe guno. Musomesezza abantu. Naye n'okusiramuka kutono. Bali abantu baasiramukanga nga beegombye mpisa. Ate olwaleero n'okusomesa musomesa luli abantu baasiramuka lwa mpisa nga tewali kusoma. Ate olwaleero n'okusomesa musomesa naye oyinza okumala omwezi nga toliddeyo asiramuka. Gamba ggwe ng'okuza owezza emyaka 6 nga tewali yali asiramuse ku lulwo nga ggwe ensonga nga kyolina ggwe ab'okukyalo gw'obanyaga. Omusiraamu oyo kubanga ate bandi omusiraamu bw'akola ensobi tebamuyita musajja oyo, bagamba omuki? Ate bali abalala bw'akola ensobi bagamba omusajja oyo omukyalo. Naye ggwe kasita okola ensobi ogamba eri Hajati oyo Hajati Mazambi. Teri agamba nti oyo Mukatuliki Mazambi. Kati baganda bange mwegendereze. Baisiraamu twegendereze. Tubeere n'empisa we tubeera. Babeere nga bakumanyi. Kya kintu kyagala kitereka kitereko wagona. Kati njagala tuddeyo eri nti Abdallah ibn Masud yali akola ki? Yalaba nabbi nga yasinga okukola ki? The question is, gwe ku kyalo gw'obasinga okunyirira? Kwa nabbi gw'ojja n'oga nti osomye ate nga nti abamanyi basika baani? Gwe ku kyalo ewammwe gw'obasinga okunyirira? Ekyo kimu. Ekyokubiri, njagala ombuulire bw'osobola okunyirira without money, Sheikh Khalid. Abayisiraamu tuganye okwefaako. Gw'okimanyi nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam embalaasi gye yavuganga nga teri agirina n'amaanyi ng'eyiye temeggwa. Kati gwe kulwaki oyagala seeka abeere ku booda? Nkyabo kati bali ku nsi omulaba avuga na motoka ate oba ali ku nsi ensi eyagala gwe naawe kwennyini ajja okukusomesa bw'atalabika bulungi tosika bulungi. Kituufu oba nedda? Kubanga atalabise nga bw'okola ki?